olunaku olwasooka bajja baleeta Nuaiman ng'atamidde ng'amakulu gategeeza nti alina obujulizi obulaga nti anywedde omuki omwenge. Olowooza ki ekyaddirirako awo? Nabbi kumukuba miga ameka? 4. Yalagira ne bagamukuba. Olwo ne buziba. Olunaku olwaddako Sebo Sheikh n'addayo n'anywa omwenge neera ne bamukwata ne bamukomyawo mu masjidi ne bamukola batya ne bamukuba. Ani be bakuba? Ani alagira bamukube sallallahu alaihi wasallam. Waliwo kyali awo n'ogwo nga badde bamusanga ng'anywedde omwenge atamidde. Nabbi era n'alagira ne bamukola ki? Kati nga naawe bwewandibadde ng'omuntu ali bizi ajeemera amateeka ga Nabbi, bw'anywa omwenge we bamukuba, wandiyogedde ki? Wandigambye but this man Nuaiman obadde ki gwanywa omwenge n'otaswalako mu maaso gani? Mu maaso ga Nabbi. Faqala qawmun min as-sahaba, basahaba abamu mu masjidi wennyini awo ne bavaamu akagambo la'anaka Allah, nga bakagamba Nuaiman. Nabbi nga bategeeza nti Allah amukolimire musajja gwe, lwaki onywa omwenge ne bakuba ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu gwani atayiga ng'ate Nabbi naye akola ki? Bw'ali awo. Mumanyi Nabbi kye yakola? Bw'ayagala okutegeera obusiraamu n'obukambwe kino kikulu, Nabbi yavaamu akagambo ng'ate agamba bali abagambye nti Allah amukolimire, nga basalira Nuaiman Allah amukolimire. Nabbi n'agamba nti la tal'anuuhu, temukolimira Nuaiman ono, fa innani alimtu, nze Nabbi wammwe nkimanyi annahu yuhibbu Allah wa rasulahu, nkimanyi nti Nuaiman oyo gwe mujereegerera bwe muti bwe mwagala okukolimira lwakugamba omukuliwa n'emiggo emirundi 3 lwakunywa mwenge ne mumukolimira ku nsonga ng'eyo, temumukolimira kubanga nze nkimanyi nti ayagala mubaka we ate ne Allah wamukola ki? Eyo yali ensonga Nuaiman okuva ku mwenge nga yeebuuza ani Nabbi gwawolereza mu mazambi wano yandimpolereza mukolo obulungi n'ava ku buki? Kati oyo omusajja gwenjagala netwogereko ati nambasesa ati watu bwe yasesanga Nabbi. So tusaba Allah buli atusesa wano Allah amwongere obulamu, kubanga obulamu bw'ensi buno ebitunyiriza bingi naye bitusesa biki? Bitono. Kati bw'obeera nga muno ng'akusesa kintu kirungi nnyo naddala ng'akusesa mu mbeera ya halali. Saba Allah atuwangalize. Nuaiman limu omuzee bwe yagendanga mu katale, bino byakola window shopping, kati ng'atuuka ku edduuka ng'amulabako n'omubisi n'omugaati. Amugamba, you man, I want to buy this honey. Of course mu Luwarabu si Luzungu. Njagala kugula omubisi guno n'omugaati guno mbeeko negwemutwalira, naye sente ogenda kuzifuna ewooyo gwentwalira omuki? Gwentwalira omubisi. Awo wedduka nagamba eyo diibwe beekola ezo sente mba nzikoze eki? Nga musimba mubisi nga mugwana mugaati. Nuaiman ng'atambula ssebo mpaka ku mulyango gwa Nabbi ng'akonkonya n'agamba, ya Rasulallah, engeri gye nkwagala ennyo, kino ekirabo kikoze eki? Kikuwa era kisigaze ng'atambula akola ki? Wayitawo akaseera katono ow'edduuka alumba Nabbi n'akonkona. Nabbi agulawo ow'edduuka kamugamba Nuaiman. Nabbi n'agamba, sinaba kujjako wo kujjayo ki? Abe wange sina gwe naatuma kujja ku dduuka lyekola ki? Kujjayo ekyomanja ki? Ow'edduuka namugamba anti Nuaiman azze namugamba alina byajjawo naye gwe kenyini gwagenda okikola ki? Era ndagiridde wano. Nabbi n'atumya Nuaiman bwamutumya namubuuza Nuaiman, okuva ddi nga abantu bagula ebirawo by'obawadde? Nuaiman gwe kumugamba nti ya Rasulallah, amazima gali nti nze nabadde nja kukwagaliza okulya ku mubisi naye nga sirina kasente, naye nendabanga bikuleetera ate nga gwe okalina akasente nakamukuwa ekirabo mwesotinge n'owedduka naye
kuwadde ekirabo kyekolaki kyenjagala kati yali Nuaiman era nabbi ng'afe enseko ekyo kyokka era nabbi kyeyakola sallallahu alaihi wasallam ng'ayingira mu nnyumba ng'ajjayo akasente ng'aba ow'edduuka enseko nga zikaaba Nuaiman ng'akola ki ng'atambula ekyo nno kyali kiri awo ak'okubiri lumu abasahaba nabo balina obulamu nga mmwe mubuyina eyewammwe temusangasanga muwabawa b'ebirowoozi awo munalowooza nti basuulanga mu muzikiti kusaala kiro kyonna nga tebasaalamu lumu nga bali mu muzikiti nabbi mwali nga betuli wano muli awo ne nabbi waali wajja wavaayo al arabi munnamalungu ng'avudde gy'avudde eyo ng'ayingamiya yeeyirira okutukula obutukuzi najja gipapinga awo ebweru nayingira masjidi kati Nuaiman yalina bakajubi basahaba bakajubi abamweto bakajubi batere abajubisa bategera Nuaiman wali ensolo y'abenje ebweru omusajja zemuze masjidi abebe ne byebuuza ku nabbi amalamu leki ate yatambule ne bakyogera Nuaiman ne bamugamba Nuaiman ensolo eyo giraba eri ebweru nanga nabenjira ebadde ki tuwaweerira nti nene bulungi ate tuludde okulya ku nnyama kirowooza Nuaiman n'abagamba mubere specific bantu mmwe ki kye mundagira okukola kati bamujubisa ne bamugamba Nuaiman genda osaleeko eŋŋamiire fe tugikole tutya tukireere Nuaiman n'ababuuza mukakasi tujja kumpaayo ne bamugamba tetujja kukola ki n'abagamba nabbi mwana abuuza simujja kumpaayo mmo tujja kukuwaayo olowooza Nuaiman yakola ki ng'asutuka ng'afuluma ebweru n'akwata akamu n'asala ensolo yabe n'agibaagala gibaaga bwe yategeera nti omusajja nanyini nsolo kati afuluma akola ki agenda fafarra Nuaiman yadduka paka ewa sahaba gwe bayita Miqdaad bwatuuka ewa sahaba gwe bayita Miqdaad yamusanga ali kumpi n'ekinnya ng'alina by'akibiseeko kati Nuaiman bwadduka akimanyi kati bagenda tandika omukola ki n'agamba Miqdaad nti sikusabangako kintu kyonna naye nkwegayire kati nenkweke mu kituli kino n'oli ne wajja ate tonkola ki tompaayo nze kambeere wadde ekina nagamba tewali baba ali omanyi nti muntu wa miwunyu azisawa gyemiwunyu n'akola ki n'amukiriza neyekweka omusajja afuluma alaba ensolo ye tagiraba kyokka waliwo gye babaase wali alaba olususu lwa nsolo ye n'akumabeewa nabbi n'agamba nabbi ensolo yange bagikoze batya bagisaze nabbi mulowooza yakola ki n'abuuza basahaba ani asaze ensolo eyo nga tewaliwo na muntu yeesiseemu bonna ne boogera nti Nuaiman yakoze yasaze ensolo nabbi atandika okutambula ne basahaba bamenya Nuaiman ne batambula bamenya Nuaiman paka ebasanga Miqdaad ebasanga Miqdaad nayemwe era nensinulira omuntu ayingira mu musiraamu ngaloza tewaliwo bisesa ne mumusaasira basanga Miqdaad nabbi abuuza Miqdaad n'amubuuza nti Miqdaad Nuaiman omulabyeko mulowooza Miqdaad yakola ki omanyi kye yakola yakoze naye endagaano ali wansi wali amumuliro kyokka nabbi yamukola ki n'amuddamu ogwokubiri Nuaiman omulabyeko Miqdaad nsakubuuza omulabyeko Miqdaad yakola bw'ati asoma simulabyeko naye nga bwakola ki bwasoma abululamu basahaba betwogerako basaaga ngagamba simulabyeko nga bwakola ki bwasanga Nuaiman bwakola ki bwali ekyaddirira nga babikula ekituli Nuaiman mweyali mumanyi kafeesi ako ak'ekibbi nga kalaga abantu okusaasira n'atunula waggulu nga nabbi yamuliko nabbi n'abuuza Nuaiman mani alladhi amaraka an tadhbaha al-ibla Nuaiman ani yakulagidde
okusala ensolo y'ab'ente n'avaamu akagambo wulira kagambo k'abantu Naimani ng'agamba nti amaruuni abandagiridde okugisala humu ladhiina dallawuka ilayya bennyini abandagidde okusala ensolo eno ate bebamu be bakulagiridde wano wenkola ki wendi era be bakugambye nti nze yakoze eki nze yasaze ekyavaamu nabbi ng'akwata essente ng'asasula nannyini ngamiya n'agamba nti engamiya gye basaze basahaba bagikole ki balye kyetuyigamu awo kyekiriwa yahe obusiraamu buno temubufunza nnyo eno edduniya bingi nnyo ebigirimu ebiyinza okukunakuwaza oba mbawaayiriza naye ebiyinza okukusesa bye bitono naye nkakasa nti buli muntu alinayo sahaba we alinayo Naimani we nga bawulira nga kistress kimukubye nga ne wayimirira obuyimirizi bwati kimumala okubanga akaseko kakola ki akaseko kajja abantu abo nsaba Allah abeere nga batukuumira babeere nga bongera okutusesa lwaki sibongera Naimani ono yatusesanga nnyo lumu agenda mu safari eya business nga bali aba Naimani comedian wa nabbi owokubiri nga bamuyita Suwaybita ibn Harmala owokusatu nga ya Abubakari kati Abubakari yali amiru safari yalagira nti atugenda wano yakulembedde olugendo Suwaybita yali akulembedde ebyemmere ng'ekikwatagana n'ebyokulya balumba wani Suwaybita Naimani ye gugwe gwali gwaki nga woyinza okulaba nti pota ogugwe gwakugira mirimu limu awo ejyamangu bano batani boy for example batambula mu lugendo enjala eroba Naimani enjala bwe muluma nagende wa Suwaybita nga Abubakari avuddewo nagamba Suwaybita lwaki tompa kamere Suwaybita nagamba Naimani sina kyengenda kukola ki obanga oyagala kamere linda wetugenda okuliira kubanga kumanyi namumma emmere Naimani nagumiikiriza newayitawo akabanga nga batambudde namuddamu nti Suwaybita lwaki tompa kamere nagamba Naimani sigenda kuwa mmere kubanga kumanyi oli wafujjo simanyi kyoyinza kukola ki namuddamu ogwokusatu era gwe gwasemba yamugamba Suwaybita mpa kamere namugamba ŋŋaanyi okukola ki manyi Naimani kye yamugamba Suwaybita ngenda kukola ekintu togenda kukyerabira bulamu bwo bwonna onyimye emmere nti yenkumye okay ng'agenda mu evening walk Naimani yatambula tasanze bagagga bawarabu eyo ng'abagamba nti bagagga mmwe munoonya baddu nti ye tunoonya baddu n'abagamba ninawo omuddu gwe mmanyi muwarabu anyirira muwarabu bwati toyinza nakumanya nti muki naye obuzibu bwayogera nnyo alina akalimi bwe buzibu bwe bwokka naye muddu mbalagire we mulinze mu ntemere nti okakasa muwarabu ayinza otuyamba nti yes muwarabu alina amaanyi alina ekiwago nze nja balagirira bwali mwe mutuuka we muti mumusibe busibi kambaawo mumukole mumutwale kati abagagere bamanya nti okufuna omuddu nga muwarabu kati kisangika ekyo tujja baba amaanyi nga bamuwe ngamiya 10 Naimani atunze Suwaybita n'abalagirira nti mumwagala mutambule mukkirire we muti ali awo mujja mulaba Yesu lyasinga mujja mulaba nga batuuka ku Suwaybita bagamba Suwaybita akyo tebamugamba namugamba batuuka namuyoola Suwaybita babuuza ti kiki munjoolera ki ne bamugamba nti oli muddu waffe okuva n'olwaliro you don't have to answer to ask us fa balina okukola ki okubuuza ebibuuzo keep quiet Suwaybita kwe kubagamba naye nze nga siri muddu ne bamugamba nti byonna byogenda okwogera okuva ku ekyo batugambye edda nti ogenda kwegaana kati guma tukole ki ne bakwata omuguwa ne basiba Suwaybita mu nsingo ne batandika omuyoola nga bamukola ki Abubakari siwe yatuukira Abubakari bwatuuka n'abuuza nti ate ono mutwala waaki Abubakari baali bamumanyi n'abagamba nti oyo si muddu
Karabakari kwe kubuuza, of course namugjayo nabuuza Suwaibita, Suwaibita kiki lwaki babadde bakutwala? Okumanya Suwaibita yamanya, yagamba Abubakari Nuaimani yakinkoze. Abubakari n'ayita Nuaimani n'amugamba Nuaimani, okujjako ngo naawe okisussizza olwo babadde bamutwala, lwaki obadde oyo otuuse ku leve eyo? Manyi Nuaimani kyavaamu? Yamugamba nti ya Ababakar, mukama wange Abubakar, buuza oyo Suwaibita ekimutuusiza ku leve eyo, olwayo takimanyi. Abubakari we yabuuza Suwaibita, Suwaibita yamugamba nti ge mazima gennyini, yakiŋŋambye dda wano nga mumye emmere nti alina kyagenda okunkola, kyesigenda kukola ki, kyesigenda kwerabira, era akinkoze sigenda kikola ki. We baakomawo baanyumiza nabbi, era kigambibwa nti nabbi buli we yajjukiranga akantu ako ng'afa enseko olwa komediyani wani Nuaimani. Tufuneyo akasemba. Nuaimani abusajja oyo Allah mutuweere ejjana, Allahumma, kuba singa teyabikola ate twandibadde tuli wano tusoma. Lumu ng'akyalira nabbi, bw'akyalira nabbi n'asanga nabbi ng'ali ne maama waffe Aisha radiyallahu anha. Naye n'abuuza, kati atandise ekiboozi kye, n'abuuza nti ono si ye muwala wa Abubakari, kubanga Aisha yali muwala wa Abubakari Siddiq ng'ate ye mukyala wani. Kati ng'abuuza nabbi nti ya Rasulallah, ono si ye muwala wa Abubakari ono? Of course nga basaaga. Nabbi n'agamba yes, muwala wa Abubakari era nga ye mukyala wange Aisha. Nuaimani n'agamba nti olabye otya nga omugobye nze nenkuwa sisita wange. Nabbi n'asirika. Kati Aisha we yawulira nga bamujja mu kibalo olwo, musebo bamugobe baleete sisita wani wa Nuaimani. Okumanya bamutegeera nti wa kiboozi, kuba ekyo kyali kisobola okunyiiza Aisha ng'era kyali kisobola okunyiiza ani nabbi. Naye kye baakola ki? Aisha n'avaamu ebigambo bino ng'abuuza Nuaimani nti oh baleete sisita wo. Nuaimani kankubuuzeeyo akabuuzo, kuggwe ne sisita wo ani asinga obulungi, manil ajmal? Kati okumanya Nuaimani yali taagala bintu byakuyiwa buyinja, mulowooza yayogera kyawo? Of course yeteekayo n'agamba nze asinga obulungi kwani? Ku sisita wange. Ekyo we yakyogera Aisha naye n'avaamu akagambo nti alhamdulillahi rabbil alamin. Okumanya Aisha radiyallahu anha yali mukyala mugezi nga kyagezaako okutegeeza ti Nuaimani we mbanga gwe mu ndaba gye nkulabyemu gwasinga sisita w'obulungi, awo kantebenkere tasobola kuntwalako ki namba. Naye nga yeyo situation nabbi gye yalingamu ne basahaba be baali bateranga okukola ki? Okusaaga. Kati njagala okubakubiriza okuva n'olwaleero ekyo nakyo mukijjukirenga. Lwaki ku lunaku olwayidi tofunayo obuzannyo bwo ne mulowooza temulinayo bantu bayinza kuyiyayo obuzannyawo nga tebulina buzibu na busiraamu, ne mubuyiyawo awo ayi ne bubanyumira, naye mutuuka n'okubeera n'abantu ng'abo abamalako stress ayi ne mubeegobako bwewe. Yaahe mujja kukaddiwa mangu. Olaba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalina abantu abo ng'abamanyi Nuaimani akola ki waali, naye ng'akikola ki akimanyi nti bakola ki. Nuaimani eno siwe yasembera okubanga asala ensolo z'abende. Lumu era lunaku ng'omusajja ne bayingira nga baagala kuweebuuza ku nabbi ne baleka ensolo yaabwe ebweru ne kimulinnya bulinnya n'afuluma ebweru n'asala ensolo. Naye nabbi we yali abuuza basahaba yababuuza Nuaimani yakikoze ekyo? Ogamba Nuaimani yakikoze ekyo? Yakwata bukwasi mu nsawo n'asasula bannannyini bisolo n'alagira Nuaimani mwokye mu kyomo basahaba bakole ki? Balye. Kyetuyigamu mu pointi eyo kyekiriwa nsonga nga 3. Pointi esookera ddala, yaahe abantu abo bakulu nnyo mu society yaffe. Sigamba bantu babemula nga basesa abantu,
sigamba bantu bakola ki bakola bintu bya kisiru webabeera bakyala ne beyambula mbu basasa abaki abasajja naye okumanya obusiraamu ffe tuli bagezi nnyo tetunywa mwenge obwongo bwaffe bukola ki bukola nnyo kati webanga bukola nnyo oyagala kuŋŋamba nti ku myaka egyo gy'olina tosobola kuyiiyayo mbeera eyinza kujja nseko mu munno aba tenaawo betuyina tusaba allah batukuumire ate aleeteyo n'abalala kubanga ebiri mu duniya ebinyiiza bingi abantu abo we babeerawo n'osekamu bwoti obulamu bukola ki obulamu butambula ensonga ey'okubiri Nuaiman ino si yeyeka eyasesanga nabbi Ali ibn Abi Talib anti yasulanga ne nabbi olumu kati nga basula olunaku olusooka nabbi n'asituka ekiro Ali n'agaana osituka ekiro ne bukya n'enkeera ne lutuuka nabbi n'asituka okusaala ekiro Ali ye ng'akoze eki yeebase bwe baakeera ku makya nabbi n'abuuza Ali ti Ali otulonga tungi naku bbiri tosituka gwe wamalayo ssebo manya Ali kye yamugamba Ali yamugamba ti ya Rasulallah with all due respect bwe tuba twebase emyoyo gyaffe Allah yagitwala abekube kwagala nzuukuke yandimpadde omwoyo gwange naye okumanya yaganye teyayagadde nandekerayo nenkuba otulo twange mpaka kwemaki kati bwotabeeraawo naye newakuzuukuka kusubihawo nogamba nti omwoyo gwange Allah yagusigazza ng'akimanyi nti yakukoze eki ekyo Ali yali akyogera ng'asaagira naye mmanyi nabbi bwe yagamba nabbi yavaamu akagamba nti ekyo Allah yakyogera dda nti abantu bonna okuva ku ntandikwa y'ensi mpaka gyekoma akthara shay'in jadala ekintu kye bakyasinza okuba nakyo mu bungi zempaka buli omu asika akola ki azza wuwe kati zezembeera ezaali ez'abasahaba sahaba nga basaagirira nga obulamu bukola ki nga butambula kati gwabadde alowooza nti basahaba oyinza obba obasasira nti bambi tebalina kapiira oba bakolanga batyabo bo gwani akugamba nti obasaasire balina obulamu bwabwe ng'ate nabo bakusaasira gwe gy'olinaayo singa waliyokko buli wemba njagala okukomyawo nga nzijukirayo akalala kano kaali mu bakyala ba nabbi kati nabbi yennyini yakikuttemu asaaga mama waffe Aisha radiyallahu anha ng'agenda ewa Fatima binti Khadija kubanga Khadija yali mukyala wa nabbi eyasooka naye Aisha atugamba mu hadithi entuufu nti ma ghirtu mithla ma ghirtu li Khadija ze sikwatibwangako bbuba ng'ebbuba eryankwatira ku Khadija omugenzi gw'ataasanga nawo naye zimu ku nsonga ze yaleeta nti kuba nabbi yali amwogerayogerako nnyo kati lumu Aisha radiyallahu anha maama waffe ng'agenda ewa Fatima muwala wa Khadija n'amugamba obugambo buno nti Khadija bw'otabeeraawo nabbi ng'ayogera nnyo ku maama we yafa n'ozimbazimba wano njagala okukutegeeza nti maama wo nabbi yamuwasa nkaŋŋa nga mukyala mukulu yazaalazaalako dda naye nze Aisha bampasa ndi mbooko nga ndi vagini ndi mbeerera tekyayisa bulungi Fatima bali ku maama we gwe bakola ki Fatima radiyallahu anha atambula ng'agenda ewa nabbi nga akaaba bw'atuuka ewa nabbi nabbi n'amubuuza nti maladhi yubkiki ya Fatima Fatima ki ekikukaabya Fatima n'amugamba nti maama wange Aisha avuddemu ogugambo ogunene nti ssebo wawasa maama wange nga nkaŋŋa ate ye wamuwasa muwala muto nga mbeerera fatabassama nabiyyu nabbi yasimayiringa busimayirinzi kati aleeta okusaaga olwo aleeta point nabbi n'agamba muwala we Fatima nti okay maama wa Aisha wate wakugambye faquli laha genda omujjukize kano mugambe ekituufu nnyo kyayogedde nawasa maama wo nga nkaŋŋa era ye namuwasa mbeerera naye njagala oddeyo muwala wange omuŋŋambire nti nga bwe nawasa maama wo nga nkaŋŋa maama we yanfumbirwa nga nze ndi mbeerera ate nagenda okumuwasa ye nga nze ndi nki ndi nkaŋŋa
mukategedde ako oba temukategedde? Nabbi asaaga oba tasaaga? Asaaga naye nga pointi ntuufu ajogedde bwasimayiringa. Kati mumanye entambula eyo nga bakuwadde kabbomu engeri gyoddayo emisinde awo. Fatima atambula addayo ewaani ewa Aisha radhiyallahu anha, ajja mugamba nti okay, no problem, maama wangambye bulungi point era nenzitegeera, naye njagala era okimanye nabbi aŋŋambe nkugambe nti yakuwasa ggwe. Kituufu nnyo nti yawasa maama wange nga maama wange nkaŋŋa era nakuwasa nga gwe oli mbeerera, naye naŋŋamba maama njagala okimanye nti yagenda okukuwasa ggwe nga ye nkaŋŋa, ate yagenda okuwasa maama wange nga ye nki mbeerera. Ebigambo ebyo yabyogera lwe lunaku maama waffe Aisha lwe yakomya okwagala okukakkanya Khadija binti Khuwailid omugenzi eyakola ki, eyafa. Point gye njagaddemu yeeriwa nga muli abayizi ba irimu, temutendeka nnyo bantu kutuggubala feesi nga mulowooza mulimu empeera, ate we mutantegeera bubi ne mujja musimbula empaka z'enseko ng'oseka n'ewatali nsonga. Wabula bw'oseka nga waliwo ekikusesezza, it is okay kubanga kikukoze eki, kikusesezza. Naye daiman ate omuntu bw'aseka nga tewali nsonga, ekyo kyennyini kimulaga nti mukendeevu wa buki, wa kutegeera. Saba Allahu subhanahu wa ta'ala atuggyeko stress ze tuyina. Saba Allahu subhanahu wa ta'ala atwongereyo abantu abasaaga batuseseemuko. Saba Allahu subhanahu wa ta'ala abatuweera ebirungi. Buli muntu yenna ayinayo omuntu wa musaagire obulungi. Saba Allah mwongere ebintu ebikusesa osobole okuyita mu bulamu buno bulungi. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ateba ntumwe mutayitiriza ate kusaaga kuno ne mujja mugenda ku kantini awo nojojjayo ebintu bya mutwalo n'ogamba owa kantini tiwolaba seeka w'enviiri yenna yoyo agenda okusasula bbiiri. Oyinza okuba onsuubiramu nze okuseka nenzija nyiga obuki, nenzija nyiga obunyiizi, naye nga pointi yange gye njagaddemu yeeriwa tusaageeko. Saba Allah abeere nga atuwa obusobozi obwo. Allahumma amin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.